5 mwana. Gabe chikwagaza ndongo chichi. Echinjagaza ndongo kubanga enfumuze birozo mwana. Ekumala ko stress. Nnyo. Ashadi namba mediator. Wakabi. Nolyo konsindikira omwana QX. Oyo namugamba genda. Omusalako omugambo. Mbuyaze n'akagolo. Napata ensawo n'egikebera yonna. Nasanga mu CD. Nasanga mu fresh. Nasanga mu ebintu concerning music. Sasanga mu kagolo. Lwali just. Lwali. Nenga QX vibe mwana wa kabiwo bale kumwagaliza yaja mu studio za Peto hostinga mulungi nnyo nituchikuba vibe yali ya wagulu nnyo yande mugaba nawe aberenga akugamba je omanye ebisere bisinga osoka kweyagaliza osoka kwagaliza bandu kaweyagaliza lwashi Bisere bisinga mwana mu nsi muno twajjamu mu bulamu bw'ensi muno mwana kirawe tetulina by'amaanyi betulinamu naye oliwo omulabye mu talent mwagalize talent yegenda gutomusiba oba musibira wansi oba kola bikinedda buli muntu ku nsi kuno wanjawulo tesobola kufuuka kyoli sobola kufuuka QX kyali QX sobola kufuuka nze buli muntu katonda yamuteeka mu nsi muno n'amuwa by'alina okukola mu nsi muno gwe bw'olaba omuntu nga alina by'akola tomulemesa ekyakola muyambeko kyamupe waggulu Chicho mwana. Tuli ku Nyondo Media yenze Nyondo Rozet mwana mlezi wiki yali ku camera tuzingate manager Hameli official ngane wali okulaba ebigenda maaso omulundi ogwedde of course nga tuli mu talent twaleta mwana mlezi QX era natukuba muziki natubulira omujaja inspiration oba ni inspiring na bilanga ya music natuli omuntu gweyegumba okubanga at least afaananako nga ye ate olwaleero ne mwana mlezi Ashadi number 1 media yakubira kayimba kalungi ennyo kadongo budongo era nga naye wali mu studio za Femba jukusante fe abanyodo media we tuli okubanga tuyambako abaana balina talent abaana bali Uganda bamala babawe ne bajja wane natenga talent zaabwe tebagenda kubanga okola ki abazitule bana bali ba music omulungi ekintu bakyagala bateekamu amaanyi however bakolabira busy nnyo Ashadi number 1 mediator amanya gakola sente amanya gali agabazedde sekugwa amanya agabazedde gwe nze kakoza ata ndi muzirante ni mwana wante soko kibadiremu awo bampita kakoza ata nedirante kakoza wedirante kaza kabiro kabera ki akabiro ngali nga banachi batoga awe wanya tene jojuzo twachazo oba musajja go bamulaga twachazo wamanya oyo abinti balina engeri gye bakolamu so tushogera ko nakyo Maddox Sematimba erinnya Semanda omwana abeera wanti abete nga tuli bakabi n'omwana King Saha ate waliwo sister waliwo gye mpita mwana nga mwana ngofaanana mu King Saha ndikafa abente wetu by the way King Saha akafaananyi kava abente wetu ti omwana Saha naye wanti abaana abete ekintu bakikwasaganya fe abente tuli bamalirivu tuli bamalirivu oba bagala kola ekintu okikola okiremerako n'okiremerako olina wakumalamu amaanyi okiremereko paka ekyo nkimanyi kitegeera naye nga mwanyinange soko njeko gali maaso abo omuntu akutegeera amanyi Ashadi number 1 mediator yani Aina sikini Nyondo Glim kyekukola bale mbajukiza nti Nyondo Glim of course kizigo kya tabu nnyo era nga Nyondo Glim eteeka mu sente buli wolaba sheno manya nti Nyondo Glim itaddemu omusindo ogutokomoka ate nga osobola kubasa ku namba y'essimu 0524680778 era ne ku screen ko eri ate oberenga mwana wa mama owona zino endwadde ez'ensusu oberenga ate olabika bulungi nga buli woyite bakubuuza kubanga nange ebiseera ebisange n'empita wano bagamba Nyondo okozesa ki bagamba kimukozesa Nyondo Glim ngamba nga nange mpulira nina essanyu n'okubanga olabika bulungi esente veru zikola kitera mukwano ekitibwa ky'omukyala yendabikayo oba endabikayo omukyala kyekitibwa kye Ashadi number 1 mediator otandika music omuyingira Uganda nva Seguku Oluguudo lw'Entebbe ekyo ekyalo kyakabi n'essomero lyali akuzanya abaana balina time essomero lyaffe twasomerangamu lyali lyakabi nga tebalisinga mu masomero mu interschools twalinga aye n'ekyalo kyaffe ekyo kwe kutudde abakabi bonna bava eri yonna ne batulako mpayo nga basatu nga bakabi nga bava ku Seguku banji kuliko Eddie Kenzo kuliko Jose Chameleon baba Seguku ona Seguku ate omundi omugenzi radio
radio abaana babeeranga nnyo Ssebuku lwakuba Chameleon. Empaji yajje Ssebuku nga yakabi nga yamaanyi Chameleon. Essebuku we nazaalibwa ate tebatuzangawo. Ate nno weewuunya nno batuzanga abasajja abo nga tuli bamaanyi Ssebuku eyo balifa omuzigo twakutwalinga nga tuli bakabi naye ate bajja omanyi ensolo ey'amaanyi bwejja abalala bonna basaana kati nze nube bwe zajja ku kyalo ate bo bati basobola kututaddamu tuwuliza bawulizanga wali abasajja bakabaka bakabikuyisa awo ane gwe wagomba okubeerako nga nagomba okuva nze dda kyova olaba ne Kamilikwisi nabeera ku Ssebuku nga kwali baganda bange bonna Kamilikwisi lwaki Chameleon mwana era Chameleon tandabangako naye ate nga nudde mu muziki ate nga baganda bange family yaffe yonna Kamilikwisi ani ali mutuuma Kamilikwisi ni omusajja wa kabi nnyo Kamilikwisi family yaffe yonna balolenzo baali bonna Kamilikwisi abamanyi nze tamanyi tandabanga nako ate nga kwidde ku kyalo okwo kate nze nannyo saidi ya Bobi nze nnyo saidi ya Bobi kyova ne Kamilikwisi ajja ku kyalo saalumbayo ate nga wakabi Bobi yansika nnyo naye na muto wange kiki kyosinga okwegomba ku Bobi Wine? Bobi Wine ali alaali ate omuntu ali alaali yaba atya? Omuntu ali alaali akulaga n'obanga oli mu nsobi nagamba nti oli mu nsobi ate atya kugamba nti oli mu nsobi tuzze tukula tumugoberera ati nze gye nenyiga Kamilikwisi tandabangako ate nga ndudde mu music ate nga Bobi ye ani wano kulo nze musajja gwensinga okwagala Bobi wadde nga bakanda bange bonna bali Million Island naye ate nze ndi wa Bobi kyova style zange buli kimu kyonna sometimes abantu bagamba nti mwana ashejje fanamuko Bobi wa Holy King fe tuvudde eri wansi nane brother bange bakuba Katonda yamuyita ate yali aganya Bobi sometimes nali yala nantwale busabala nanga ashadi so kulabe president wali one president wa parking wali president wa India akasika PS president ngatinga president wa geto nenga brother wange nga brother wange yamugamba president nanaga size brother kama mumuze mirembe muganda wange yafanyo nesenga aliwo Bobi Wine nani mutute wa Bobi ne mugamba ni mwana ali akwagala nyo kuba mali yetu sakukifaananyi ikifaananyi jakibalaga ngamba manager official kifaananyi kya afeli na bano media tukyala ku screen kati omwana oyo mukama mumuze lwaki mwogeddeko ku interview yeno kubanga omwana tugeze kusaidia Bobi anti mbuzira omuyimbi gwensinga okwagala Bobi omwana yamwagala nnyo nga n'ennyimba yonna agitimye Bobi twalina ekibala kya firimu muganda wange mukulu yalina tatedde ekibala kya firimu awo ku mukaaga tulaga firimu naye nga buli nnyimba Bobi zakuba empya omwana aziteekamu yapromotinga nnyo Bobi naye bakuba omwana Katonda yamuyita naye agala nnyo Bobi ate nga nange ndisali ya Bobi Kamilikwisi nga wakabi naye ate nga tutya okugendayo musajja atasemelekeko yatiize ne kati mutya lwaki Kamilikwisi alina embeera ze omwana ati mufunza tomwagala mwagala nnyo kubanga baganda bange bonna gye bali abamanyi balolenzo luyimba kyolwa Kamilikwisi lugamba nti luyimba luneno however yes banda wange mwagala nnyo naye wewe ndiwulira nsooka nensirikira mukawo nevayibinga tupatikanira kuba bulungi netufuba netutoba bulungi tukola nasiro nyimba za Chameleon zonna zakabi naye nga nze ashadi mutya omutya mungeri yakumrespectinga nti wamaanyi oba omutya nti nedda mutya era nalikoko naye ne muganda wange Lorenzo kyali nnyo wa Kamilikwisi ate nga Lorenzo tutambula nnyo Twitter mu bivulu byonna era nga nine Lorenzo bulaza wange naye bwe ntuuka wali Kamilikwisi nze ntya simanyi lwaki mutya gamba wallahi kikuli mutima kyaki omutya okumusembera okumaprochi oba namu erifiya nti ayinza okukola ekikyamu nedda ye Kamilikwisi mutya buti ate nze nani bali nagendayo de wa Chameleon kuba tudde ku kyalo batukuba nze yamani bali mumpulira naye nyimbye naye nga sigenda wa Chameleon naye ate Bobi
Bobi yumusembera yeto muti osembera wali omutima gubeera open waliwo nani kola ku Sheraton nga twambadde omanyi twatwala mu Sheraton twalina enyimbe tukola ffe nga tubisitwadi ngo imanye ebirimu nga twambadde bifera tuli bachafu seyo mu Sheraton kabwe wona bategese award Bobi Wine ya very atamanya kumanya nga ndi mu bigoye bichafu nanumbero jinali natubonga kawo ninteno tya mwana alina omutima omulala gwayage batali ate yali freestyle ensonga lwaki nga nnyo side ya so no muntu owasa yali kamili kwisi ye afuka kala kubanga ozokera daga nalole kiwano ala ina barasta banji basobola okubirawo nebagala kadize mutya nyade Bobi yali freestyle nebo musaze Nubia nili nebo musaze nani tabana bantu bali dangerous kamili kwisi Yo mikulisi unajua distance. Zenjita ati Chameleon. Zenjita ne mugana wanga ate Lorenzo. Ba chimu. Mekamili kwisi. Tamutia. Ne kamikusi tamanyi. Dana wanga nako. Ade ngandude ngakuba muziki. Bakana nga una tokuba muziki. Ne yewe na chanze kale zinamucha uti. More respecting mwagala wakabi. Era abasajja wa Chameleon Bobi Wine ne bebekuru. Mubakyala mukyala kibuwe gomba nogamba nti nze Uganda wakola kono mukyala kolabo ambera nkigadde gamba kola ko kolabo oba kwegoma nze omukyala mu Uganda yanyimbirana n'enjagala enyimba zine mune kakati zesinga okwagala omukyala w'embalala oyo omukyala simanya mutati natini anagoya nina abakyala babiri tinatine olonekana akakyala kano simanyi bakaita alinya ki kayimba kasanyufu akasho kayimba ko ne bamaulana ninya ndirabidde ono gudi olumba lwe bale maulana bukiruyimba ki walogede ko inantongo akola kawala akasika nato kabela kasanyufu kafana mu rema kawala kalungi kafana abala babiri awo mu music tinatine n'oyo muwala abana bishuna bakabiba rema ba wirinwaji bashira rema wirinwaji bona bakabiba ba superstar neze abala abantulamu luyimba tulasa okuyimira ko tinatine ne wanakera omtwale ole kwenda tinatine oyo mwana mulaba oyo mwana singa wa time wakabi ndio akubyo kuimba yakavako ne bambi ayimba bulungi musanyufu nze walo happiness jenjagala mu by the way tinatine yafuna obuzuzu yengo omuntu agenda okumaunga ate abantu ngamba banga bakowo sometimes abasijja bitwagala by the way kano kabaire kalowoozo ba kano kabaire kakuyiga eri gwenda tulaba omwana yenna obuudio ndala omwana obuwala bwera ekintu kyokolanga okyagala tokkiriza nga muntu kukikujjako tinatine sala kwogera bubi yafuna omwami wa kabi nga alina sente zakabi namugamba music nkole ki veeko kisera katuuka tinatine omusajja sente nga maybe zikendedde namugamba biki bagenda okukyagalamu awo agenda okukoma okuba music nga abantu beerabira dda naye nga lesinga yalemezaamu nakola muziki we yandibadde yakola sente eziwera so obanga ekintu kyoyagala tokkirizaga muntu kujja ku kintu kyokola ki kyafafagana nakyo ogenda omuntu akuwagira kyoyagala kusupportinga nebyo wanyinaza that's why mukodomi waze ebisere ebisinga mu Bettina namukasa abaana babiri awo banyimbira n'empulira bagala kasi kayimba ki Bettina namukasa kayimba ne kayimba ki ne maulana na kakawala akatya kuba nnyo emikolo kayimba emikolo maiki embagalako basanyufu fesi yawe aba basanyufu enyimba zaabwe kati natine saawa eno osobola okumugumbako ojja kolabo nga yavaako nga abaana baliko bakyali kwebali bano baspice okolabo just yawa agimpadde nze njukuba naye tinatine yanyibiramunya tumunoonyeko nga tuze Uganda munoonye oyo mwana ali namala jipa banagegerwa superstar mwana wakabi nnyo ate alina energy okay tukyali ku Nyondo Media njagala mbajukize ate ba open vision tourism ate nga basala okubanga bakutambuza amawanga wano wali ate nga bakola visas ezenjawulo gamba nga visiting visa bakola tourism visa bakola ne freelance bakola visa change neze bili esatu ampozi na wenelekere kubanga to olambulako muno mu UAE wano na wali kozesa ate aba open vision tourism kubanga bali ku musingi omutuufu
tukyali ne mwana munezi kadongo budongo ashed number 1 media akayimba akanyumira abantu waneno mu UAE buli muntu usanga ngamba kadongo budongo management yekyabula mukawo ne promotion nenga mwana munezi wakabi nnyo so ani gonyumiriza mwana okugamba nti omuntu ono munnanga atadeko omukono era asaba kunyongereko ddala omuntu asinza okuteekako omukono asookera ddala Nyondo Media oyo kuva kutandikwa kola video mpushinga kundaga abantu abakabe era nkwebaza nnyo oli wakabe nnyo omuntu owokubiri sijja kubabuusa maaso nina abaganda bange abambereddeyo babegaka olwakuba tuba tupushinga ekintu ne bagana okukiteekamu amaanyi nina Isa Masia nina Archbrains nina Asraf Confuse nina ne muganda wange oli gwe nakusindikidde QX tubadde tupushinga ekintu kiwakuba Archbrains ateekamu ekyejo mwena tulidde mu music nga bwatambula ne Dubai ekintu kina kikwasa maanyi olina okubeera ewali ekitambula nga kuba Archbrains ateekamu ekyejo naye nga abaganda bange mabegakawo tubaddeko nabo ogedde mazima naye ajja kunyiga ebisale bisinga omuntu oyogera ekituufu kasi at least omumentionize kubera mu platform n'atayinza okunyigira atasobola kunyiga kubanga amanyinza akyadima mpita mugenda nogera alaali kati abantu abalala batusiza ku level yakabe bebaza nnyo nalongo ne Salongo Shatan Promotion bakabi nnyo bagenda abakaita mu Madoxi bagenda kutufula abakabi nnyo kakugule sister wange chanze we ndugu nyingi nnyo mu UAE bapromota bayine ndugu basosola bakamwembeera naye kitugenda kikyusa tujja kikyusa lwaki mubasaba ne baberanga at least nammwe kubanga ne mwana mune QX kyogerako lulyeri ne bagasobola okukola kifuba mu lulimu abana bakuba ebyakabe QX wali ashed number 1 media wali Archbrains wali waliwo nomwana diniyo waliwo nomulalo mulezo ne ya kuba was freestyle yani oyo Naviti eranga very soon Naviti agenda kubanga atajako studio yani muganda wange wamita Nikidi yatugenda kukola video nani akayimba akapya yakoze abalastana abedubayana so abana we bali abakabi so lwaki temu kitula kecho ne mkirowozaako ne mugambako nga bashate promotions ne beranga atabasobola kubategekanga mmwe ne musuka ne mukubba ekintu ekyogeddeko Shatan Promotion bachitwa era twanandikidde ku Madox aba batwaze ntuyimba bana bangi bayimba ngamba ngano okole Madox stars nga tuliko mu Uganda mwenga mmwe Salongo yakyogeddeko era 31st agenda kutegeka abana bawa 31st December nero akuba yantuma abana nenonya abayimbi bawo nomunanga sebe muntu nenya ba promoter siba yantuma abana ngenda buli ku muyimbi nina one love mwana ngenda buli ku muyimbi ne mumbuulya program nga wetambula bikimu netambula ne batono nnyo abatu respondinga tetusobola kunenya ba producer tetusobola kunenya ba promoter nina abayimbi benyini munno